This is Ground Media UG. Okusookera ddala ntwala omukisa guno okusaasira muganda wange MP wa Kawempe Honorable Sejjirinya, musaasira ku lw'embeera gy'alimu ey'obulwadde, era nsaba Allah ow'ekisa amuwonye ekirwadde ekyo kubanga tewali kyatasobola kuwonya. Era mu ngeri y'emu ntwala omukisa guno okwebaza bonna abayimiridde naye mu kaseera kano ak'obulwadde, mu kumuwa obuyambi, mu kumusabira edduwa Allah amuwonye. Bonna buli omu nga bw'ayambyeko, tubasabira nammwe Katonda abawe obulamu obulungi, abataase endwadde enzibu eziringa kakati obulwadde obuluma muganda waffe okumutuusa ku kitanda. Ekyokubiri, nvumirira mwami Umaru ku lw'olulimi olutali lwa busaasizi, olutali lwa buntu, olutali lwa ddiini lwe yakozesezza ku mubaka ng'amwagaliza okufa. Ekyo kyennyini kye kiraga nti si Seeka, kubanga eddiini mu bwa Seeka etugamba nti munno bw'aba mulwadde omusabira mpaka ku ddaala erisembayo, mpaka Mungu bw'aba wakumujjulula lwamujjulula nga omusabira era ng'oli naye ne mu kumugumya tomala amusuubi. Ekirala, okwagaliza omuntu okufa si kusomesa kwa ddiini yaffe. Eddiini yaffe tekkiriza muntu kwagaliza munne kufa. Ate oba tutuuka ne ku ddaala nga okugeza obugeza noga nti kati budala singa ofa, eddiini tekikkiriza, kuba munno oyinza omweraliikiriza omuteeka mu mbeera endala, wadde gwe wennyini okwegerezaako nti kati bwe nfiira wano, gamba nti omuntu bw'aba afudde, omuntu yenna singa aba afudde. Ebyo byonna kwewala kulaga nti ekyo ekigambo ky'okufa wadde gye kiri, naye tetukisembereza bannaffe naddala n'okutuuka okukibaagaliza nga mwami Umaru bwe yakoze. Waliwo amawulire agatambula nti ffe ng'ekitebe eky'obusiraamu ffe twamuwa amaanyi ne tumuwa n'ebbaluwa emukakasa ku bikolwa by'akola n'ebigambo by'ayogera. Emabegako yakozesa olukujjukujju, n'ayita mu makubo ge yayitamu, n'afuna ebbaluwa ey'okusomesa eddiini, okubuulira kye tuyita ddaawa. Ebbaluwa eyo yennyini gye yakozesanga mu mabaala ne mu bifo byonna we yabeeranga ng'agiraga nti Supreme Council yagimuwa era yamukakasa ng'omusomi wa dduwa omutongole. Bwe tumala okufuna amawulire ago, twamutumira abakulembeze baffe nga tukozesa structures zaffe, twamutumira district kadhi ayogere naye, n'ayogera naye, naye mwerazi, mwemanyi, mwepansi. Disikadhi n'akolako kye yakola, n'amusindika eno ku headquarter, ne tuyisa ebbaluwa, ne tuwandiika ebbaluwa mu butongole emenyawo ebbaluwa eri gye yatwala, era mu disqualifyinga kwegamba emujja okubeera nti tumumanyi nga Seeka mu baseeka abasomesa eddiini. So ebbaluwa twagimenyawo n'ebbaluwa nga nti ebbaluwa eyo omwami oyo gy'alaga si ntuufu era taddayo gikozesa mu kifo kyonna, era bw'anaagikozesa mu kifo kyonna tujja kumuvunaanira mu mateeka. Ne tumuwa ebbaluwa eyo era agirina. Kyamukisa mulungi nti taddangayo kukola ki, kugiraga. Kati olwaleero ebirabika ng'alinga agiraga byebyo ebikadde ebyasooka, manyi nti ab'amawulire baba babirina, kati bidda ne bibanga ebiri current, naye nga ebbaluwa Supreme Council
yagimenyawo. Ekigambo kyange ekisembayo nkubira omulanga public kubeera enzikakkamu ku bigambo bya mwami Umaru yabyogedde ng'omuntu ate nga n'okutegeera kwe kulabikira kwekwo. Tali guided, ndowooza bulungi. Kati abantu abo bonna babeerayo. Nsaba nti ebigambo bye tubitwale ng'ebya bulijjo, kwegamba tuleme kubiteekako nnyo bwongo bwaffe na birowoozo, kubanga n'omuntu eyabyogedde naye y'oyo. Omuntu eyabyogedde y'oyo. N'olwekyo basaba nti tetubitwala nnyo ng'ekikulu. Ne bamaseeka bannange mwenna tuba twogera ku nsonga eno, tuwuliziganye, tufune ekigambo kimu kye tusobola okwogera okusinga ono okunenya ono n'ono okunenya oli. Oluvannyuma tuwunzika, twenenya bwenenya, buli omu anenya munne, naye nga tetulina solution yonna gye tukoze ku nsobi ebeera eriwo. Mbaagaliza ebiseera ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Sheikh Sali Imran. Nze nkulira ebyeddiini wano ku Uganda Muslim Supreme Council. Seeka mnyaale kunyola Seeka. Olunaku olwaleero tutunuulira ku mbeera ya Sheikh Umaru akyalanga omulaba ku TV ng'aweereza. Nga tetunafuna circumstances bweziti. Ng'omuzikito w'abantu b'eddiini wabaddewo state of tekingiddwa before embeera w'ekyo kubeerawo. Tulina enteekateeka nga ekitongole ekikulira eddiini wano era ku lwa Uganda Muslim Council n'abasiraamu bonna okutwaliza wamu n'eggwanga. Tetumala gata muntu kugenda mu publiki nga bw'olaba Umaru bw'akola, era naddala oli bw'aba ayagadde nti ayagala kukola oba asaba dduwa. Edduwa si ya kukweranga bweranzi. Naye kati waliwo luusi media nga zaagala nezigaa nti Seeka ffe tulina Seeka waffe wano, tubeera naye wano ku radio, naye tubadde oba ku TV tubadde twebuuza Seeka ono ali atya. Seeka oyo tumutuma ebiwandiiko bye ne tumunoonyerezaako ne tukakasa nti ddala asaanidde, oluvannyuma ne tumuwandiikira ebbaluwa nga tumulikomendinga ku TV eyo. Eyo yenkola kakati gye tulinawo. Bano bonna bantunda ddagala nga beebirimbise mu bwa Seeka, abalala baba bahajjati. Era nammwe tubakubiriza bannamawulire mwenna, media zonna, nti omuntu yenna anaakolera ensobi ku TV yo oba ku radio yo nga yeerimbise mu kifaananyi eky'obwa Seeka nga talina recommendation yaffe, ffe tetumuvunaanyizibwako ku byonna by'anaaba ayogedde. Bw'aba talina recommendation yaffe nga Seeka, kati nga Umaru si mukulu wa Twale, si district kadhi, si imaamu, si daayi ye muntu akola omulimu gw'okubuulira wadde nga si imaamu naye nga abuulira. Mu structures zaffe tetulina we tumulina. Tumulaba nga muntu wa bulijjo. So kati n'abalala bonna abeerimbika mu kifaananyi ekyo nga talina recommendation yaffe, tetumuvunaanyizibwako omukozesa nga ggwe. Naye ffe tetumumanyi, wabaawo kyabwa atudde ne kikosa, ojja kulwanagana nakyo naye. Naye ffe okumukakasa ajja wano ne tumukakasa nga tumaze okumwetooloola ne tumuwandiikira, tumulikomendinga ku media yonna gy'abalaze. Nga tukakasa omuntu ne tumuggyako oluusi n'empapula zaffe, kirwawo kutuukibwako kubanga tusooka ne tumudisipuliininga, tumulabula ne tumunyonnyola nti omulimu gw'oliko gw'otambula bwe guti. Oluusi omuntu aseerera, naye singa tukakasiza ddala nti kati yeetaaga kuyimirizibwa ne tumuyimiriza n'aguguba, kati naddala nga tumuwandiikidde, wekituuka nga kyetaagisa amateeka gaba gasobola omukangavvula, kubanga ffe nga ffe tuba twamwejjako ne tumusindika mu mateeka. Wabanga alemye okugonda naga nti nzikiriza ntudde wansi, olw'ebbaluwa eno gye tuba twamuyisaako yennyini yeetandikibwako amateeka ne gamukangavvula.
kuba yeba evidence eraga nti si waffe mateeka gamukangavvula n'olwekyo kati muntu bw'atyo byo public esalawo oba abavunaanyizibwako okukosebwa baba bakoseddwa okumuvunaanira mu mateeka kubanga olwedde ffe tuba tetukyamuyinako buvunaanyizibwa ku ekyo tabeerangako senga agenda mu maaso n'ebikolwa binene sitiri n'erinnya okulisigalako ng'agenyi oba naawe kimanyira agenda kuyisaamu egaali bwakulabamene ki ekiddako ng'agenze mu maaso kifaanana n'ekibaddewo bw'agenda mu maaso n'okweyita erinnya telusi tetuligenderako nnyo kubanga nze nina ne bemmanyi nga bapita ng'ate basiraamu nnyo nnyo so ekyerinnya tetukitambulirako nnyo naye kwegamba ebikolwa n'okwe impersonation okwefuula kyatali naga nti nze ndi Seeka gundi kati ffe kyetwakola kyekyo okumuwandiikira ekiwandiiko ekiraga nti ffe tetumumanyi nga Seeka asobola okusomesa abantu oba asobola okubeera imaamu oba district oba omukulu w'ettwale ekyo ffe kitumala era wetukoma ebisigadde waba alina gy'akosezza ng'akoseza mu kifaananyi ekyo aba yeefudde kyatali ogwo musango guba gwa gavumenti kiwanvu waseeka busomwa mu mitendera egy'enjawulo era nakakasibwa nti kati waatuuse asobola okusomesa abantu nga bwe nakugambye mu kutandika nti yakozesa olukujjukujju gyekiri mu public namwe mukifuna abantu bakola olukujjukujju ne babba ettaka abantu bakola olukujjukujju Umaru yakozesa olukujjukujju n'afuna ebiwandiiko wano ekiwandiiko ekyo kyeyagendanga alaga kyetwamenyawo yakozesa olukujjukujju n'akifuna mu butali butuufu era bwe twakitegeera olukujjukujju bwe kitume kyonna kyokyagala yakozesa olukujjukujju n'afuna ekiwandiiko kakati ekyo ekiwandiiko kye yafuna ne tukimenyawo nga tumaze okutegeera nti yakifuna mu butuufu era tetukivunaanyizibwako kyetuvunaanyizibwako kati oba ekimuvunaanyizibwako nti ebbaluwa gy'alina ng'emuga nti ekiwandiiko ekyo taddayo okukiraga era si kituufu era takikozesa era tetumumanyi mateeka naye omuntu yenna omulala asobola omutwala mu mateeka singa nga akoze omulimu nga yeeyita kyatali n'akola omulimu nga Seeka ne gukosa omuntu asobola omuvunaana n'amugaa nti kakasa nti oli Seeka kati amateeka go gayina bwe gasobola okumuvunaana naye kati ffe tetuvunaanyizibwa ku oyo gwe talinaako buvunaanyizibwa naddala kati mulayini eyo ey'okweyita kyatali ekigambo kyange kiri kiriya nti Umaru ffe tetumumanyi nga Seeka era twamuwandiikako n'ekiwandiiko ekimukakasa ekyo ekimenyawo ebbaluwa gye yali yeeragako ng'agamba nti ye Seeka era ffe twamutongoza era omuntu yenna akolagana naye mukwa Seeka akolagana naye nga ye yali provinga ng'alina kyakosezza n'agamba nti ono Seeka ffe tumuyina nga Seeka naye ffe tetumuyinaako buvunaanyizibwa bwonna mu layini ey'obwa Seeka kubanga tetumumanyi